Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwebaza Mukama waffe era Katonda waffe Yesu Kristo otusobozesa okugabanako ekigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo kaseera kano. Obubaka bwa leero nsuubira oba oliawo buyinza okubaako gwe buyamba eyo omuntu ow'omunda okwongera okukola enkolagana yo ne Katonda, enkolagana yange ne Katonda okusobola okweyongera, okusobola okuba nga tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya, kubanga Bayibuli etulaga bulungi nti awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu kitegeeza mu bintu byonna bye tulina okukola tukulembeze obutuukirivu, era mu buli kimu kye tukola, mu buweereza, mu lugendo lwaffe olw'okumanya Katonda n'okumutegeera n'okukola by'ayagala, tukulembeze okwagala, kubanga Katonda kwagala. Okwagala kuba mu ffe, Katonda aba mu ffe, aba wamu naffe, kubanga ye kwagala. Bwe tuba n'okwagala, Katonda aba mu ffe. Ensi bw'eraba okwagala okuli munda mu ffe, eri bantu bannaffe baba balaba Katonda ali mu ffe. Okwagala kye kitangaala kya Katonda ekiri mu ffe, era bwe bulamu okwagala, era ng'okwagala kuviira ddala ku mutima. Buli kimu kye tukola kirina okuba nga kitandikira ku mutima, n'okwagala kwaffe kulina okuba nga kuva ku mutima, nga twagala buli omu, nga twagaliza buli omu, omuli n'abalabe baffe n'abo abayinza okuba nga tebatwagaliza. Ffe tulina bbalaga kwagala, kubanga ensigo ya Katonda eri munda mu ffe. Obubaka bwa leero ngenda kwogerako ku lugendo lwaffe wano mu nsi olw'okubeera Kristo abeere munda mu ffe. Ekyo kyogerwako mu kitabo kya Romans chapter 8 verse 29 okutuuka ku verse eya 30. Kristo abeere munda mu ffe, kubanga ffe tuli mubiri gwa Kristo. Era ekintu ekyo kyennyini kyogerwako ne mu kitabo kya Ephesians chapter 4 verse 12 okutuuka ku 16. Omubiri gwa Kristo okula, kubanga waliwo ekiseera we tutuuka ng'omuntu onoonyeza Katonda, otambudde ne Katonda, otandise ogezaako okweyawula ku nsi, ebikemo bya Sitaani n'amakubo ge twayitangamu nga tukyali bantu b'ensi, ng'ogeeyawulamu, otandika okulaba mukono gwa Katonda, amaanyi ga Katonda, era otuuka ekiseera n'oba nga tokyali nnyo kyakulowooza ku kugenda mu ggulu, kubanga Mukama akulaga obubonero bungi nti ddala oli mwana we, era singa ova mu nsi ekiseera kyonna oba ogendagenda mu ggulu. Kati ate n'otandika okutunuulira ekyokubeera nga Mukama waffe Yesu Kristo, ekyokubeera nti Kristo oyo ali munda mu ffe yeeyoleka eri ensi. Otuuka ekiseera n'otandika okulowooza ku kubeera nga Yesu Kristo, waggulu w'ebintu byonna by'oyagala, waggulu w'ebirabo ebya Mwoyo Mutukuvu, waggulu w'okufuna obunnabbi n'okukola deliverance. Otandika okuba nga obuweereza bwonna bw'okola olina ekigendererwa eky'okubeera nga Kristo munda mu ggwe, kubanga tulina kutunuulira Yesu Kristo n'omutima gwaffe n'ebirowoozo byaffe. Mu ndowooza yaffe yonna tulina kutunuulira ye, kuba tujjukire ekirowoozo kyaffe, ekirowoozo ky'omuntu ky'obeera nakyo mu bwongo eba nsigo. Ensigo eyo bw'ogiteekako ekigambo ky'oyogera n'akamwa ko oba osimbye ensigo. Tusobola kulaba ekyo kyokka kye tumaze okutegeera ddala nga tunonye, nga twongera okwagala okukula mu mwoyo n'okubeera mikwano gya Katonda n'okuba n'enkolagana eya nnamaddala ne Katonda. Tulina okusooka tutegeere ekigambo kya Katonda ddala n'ekyo eky'okubikkulirwa, kubanga ekyo kyokka ky'omaze okutegeera ky'osobola okulaba, ate ekyo kyokka ky'olaba ky'osobola okuyingiramu, ekyo kyokka ky'oyingiddemu ky'osobola okufuuka. Bw'oba nga
tetunnaba kitegeera. Bwe tuba tetunnaba kitegeera mazima tetusobola kiraba, ate bwe tuba tetunnakiraba tetusobola kiyingiramu. Eryo etteeka lye liri mu nsi ey'omwoyo. Bwe tubanga ebintu bya Katonda eby'omwoyo tetunnaba bitegeera ku mitima gyaffe tetusobola kubiraba, ate bwe tuba tetubiraba tetusobola kuyingiramu omwo, ate bwe tuba tetusobola kuyingiramu tetusobola kufuuka ekyo. Kitegeeza tuyaayaane okutegeera. Bwe tumala okutegeera tujja kulaba, bwe tunaalaba tujja kuyingira mu ekyo kye tulaba, era tunaayingira mu ekyo tujja kufuuka kitundu ku ekyo, era naffe tujja kufuuka ekyo. Ekyo kye tunaayingiramu mu nsi ey'omwoyo tujja kuzuula, tujja kufuuka kitundu ku ekyo. Bwe tunaafuuka ekitundu ku ekyo tuba tusobola okwogera n'okukiikirira ekyo ffe kye tumaze okulaba n'okuzuula. Tujjukire mu ssaala ya Mukama waffe tusaba ne tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere naffe, n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu bibeere naffe ekiseera kino n'emirembe gyonna. Ekyo Mukama kyayagala tubeere n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, tubeere n'okwagala kwa Katonda n'okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu nga biri ku buli kinnoomu ku mubiri gwa Kristo, buli kinnoomu, buli omu ng'ayambadde oba nga yeetooloddwa ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu, nga ne woba otambula omanyi nti kati ekisa kya Katonda weekiri, okwagala kwa Katonda weekuli. Ngenda kukwoleka mu kwagala abalala ne mu kubaagaliza, ate n'omanya nti ne Mwoyo Mutukuvu naye akwetoolodde. Ekyo kibeera munda mu ggwe. Bw'omala okutegeera ekyo oba ojja kulaba, ate bw'onaalaba oba osobola okuyingiramu ekyo ky'olaba. Ky'otannaba kutegeera muganda wange togenda kiraba, era ky'otalaba tosobola kiyingiramu. Omala kusooka kulaba n'olyoka oyingira. Bw'oba tolabye luggi toyinza genda n'oggulawo n'oyingira, naye osooka kutegeera nti wano waliwo oluggi. Oluvannyuma lw'okutegeera nti waliwo oluggi n'olyoka weetegereza oluggi olwo luli sayidi ki, naye ng'omaze okutegeera nti weeruli. Mu kwetegereza ojja kulaba oluggi we luli. Kati bw'onaalulaba oba osobola okujja n'oyingira. Ensi ey'omwoyo bw'etyo bw'eri, ng'ozze otambula ne Katonda mu madaala ago. Naye bwe kiba nga si ekyo tujja kuwulira, tujja kuwakana, tujja kuteebereza, tujja kukuba obufaananyi, naye mazima tetujja kufuuka kitundu ku ekyo, era tetujja kukiikirira ekyo kubanga tetukiraba. Tukulembeze okwagala mu buli kimu, tukulembeze okwagala. Mukama Katonda ayagala tutuuke ku ddaala ery'obujjuvu mu kumanya n'okutegeera okwagala kwa Katonda n'ekikula kya Katonda. Era ekyo kyagala tuyigirize era tusomese omulembe omupya, omulembe ogw'abo abato. Ekyo Mukama kyayagala tutegeere era tusomese n'abalala. Naye singa ŋŋamba oba singa omuweereza wa Katonda agamba nti katugeze n'agamba Mukama ndaga wano waliwo omuntu ayagala okuwaayo ssente bwe ziti oba bwe ziti mu bantu awo, omuntu nga kwegamba omuweereza wa Katonda bw'ati bw'ayogedde, wajja kuba abayimuka bagambe nze mpaayo zino baweeyo eri Katonda. Naye ekyo kigenda kulaga ekifaananyi kirala nnyo abantu kye bagenda okutegeera Katonda. Katonda gwe twogerako nti kwagala, Katonda gwe twogerako nti Katonda mwoyo. Abantu bajja kutegeera ekifaananyi kirala. Ensi egenda kufuna ekifaananyi kirala nnyo Katonda. Bagenda kufuna ekifaananyi Katonda asembeza abo abayina. Kubanga oli atayina wanaawulira nti Katonda ayagala abaweewe ssente obwenju weebuti ne weebuti, oli atayina ajja kuwulira nga bambi alekeddwa emabega, kubanga ajja kulaba nga oli ayina era awaddeyo ekingi yasemberera omusumba gwe basabira. Kwegamba ajja kulaba ng'oli ali kumpi ne Katonda, so nga ate si bwe kiri.
Katonda waffe kwagala, ate Katonda wa ddala. Katonda ayagala tumumanye, ayagala tubeere nga tuli mikwano gye, nga naye mukwano gwaffe, nga twogera naye era naye ng'ayogera naffe ekiseera kyonna. Waliwo enjawulo y'eggulu n'obwakabaka obw'omu ggulu. Omuntu asobola okubeera ng'ali mu ggulu naye nga talaba Katonda. Ekyo kisoboka kuba mu Matayo chapter 5 verse 5 Mukama agamba baweereddwa omukisa abo abatukuvu mu mutima, bajja kulaba Katonda. Tekitegeeza nti oyo atali mutukuvu mu mutima. Kyengezaako okulaga nti osobola okubeera mu ggulu naye n'otalaba Katonda, naye ng'ogenze mu ggulu, kubanga waliwo eggulu kifo, ate obwakabaka bwa Katonda kikwatagana n'obwakabaka obw'omuntu n'obeera kabaka, ng'ekigambo ky'oyogera kirina obuyinza. Abo abagenda okubeera mu bwakabaka bw'omu ggulu be bajja okufuga ne Mukama waffe Yesu Kristo, era be bajja okujja ku nsi okumala emyaka 100. Ekyo ekyogerako mu Revelations chapter 20. Ekyokulabirako, omu ku abo abaali ku musaalaba ebbali wa Mukama waffe Yesu Kristo we yakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama n'amugamba, leero luno ogenda kubeera nange mu kifo eky'okwesiima. Tulina okukimanya nti omwami oyo yakkiriza Yesu Kristo awo ku musaalaba, era mu ekyo kye yayogera mwe mwali okwenenya kwe. Omwami oyo yagenda mu ggulu naye teyafuna budde kuteekebwateekebwa omutima gwe gubeere mutukuvu. Kiregeeza ali mu ggulu naye talaba Katonda. Osobola kuba mu ggulu kifo, osobola okubeerayo era ng'osobola okulengera ekibuga ekyakaayakana n'otegeera entebe ya Katonda, entebe y'ekisa kya Katonda etudde awo, ng'era olengera n'ekitangaala. Naye nga naawe mu ggulu gy'oli oli musanyufu era oli mu kwesiima, naye nga toli Katonda tomutuukirira era tomulaba, era nga tofuga naye, nga toli kabaka nga ye. Naye ate waliwo abagenda okufuga naye babeere bakabaka, nga Yesu Kristo ye kabaka wa bakabaka. Kyekyo ekyogerako mu Matayo chapter 5 verse 5. Baweereddwa omukisa abatukuvu mu mutima, bajja kulaba Katonda. Matayo chapter 5 verse 8. Ate Matayo chapter 5 verse 5 baweereddwa omukisa, ate boogera ku balala awo, bo bajja kusikira ensi. Beba bagenda okujja ku nsi bafuge ne Mukama Katonda emyaka 100. Ebintu bino igwe atambula olugendo lwo ng'oyagala kumanya Katonda, ng'olina okuyaayaana, olina enjala n'ennyonta ey'obutuukirivu, ojja kujjuzibwa. Ekyo ekyogerako mu Matayo chapter 5 verse 6. Beesiimye oba baweereddwa omukisa abo abalina ennyonta n'enjala ey'obutuukirivu, bajja kujjuzibwa. Ate tosobola kufuna njala na nnyonta ya butuukirivu nga tolina buntu bulamu na bukkakkamu, nga toli hambo. Osooka kufuna buntu bulamu ng'obwa Mukama waffe Yesu Kristo, n'oba mukkakkamu n'oba hambo, olwo n'olyoka ofuna enjala n'ennyonta ey'oku butuukirivu. Waggulu w'ebintu byonna tubeere n'okwagala. Tubeere n'okwagala. Okwagala kwe kusobola okubikka obungi n'obungi obw'ekibi. Okwagala gwe musingi, kubanga Katonda kwagala, kye kitangaala era bwe bulamu. Ffe we tubeera n'okwagala kwa Katonda ne tuteeka ebirowoozo byaffe n'omutima gwaffe ku kwagala kwa Mukama Katonda kubeere mu ffe, obutonde bukiraba. Ebyo ebikwetoolodde, ebitonde byonna, ebimera, ensolo, ebinyonyi, bisobola okulaba ekipimo ky'okwagala kwa Katonda okuli munda mu ggwe. Era osobola okukolagana n'obutonde, obutonde busobola okukolagana naawe w'otuuka ekipimo kya Katonda ne bulaba Kristo oyo ali munda mu ggwe. Obutonde buba tebukyalaba ggwe, wabula bulaba Kristo ali munda mu ggwe.
ekyo tusobola okitegeera. Bwe tukitegeera tusobola okukiraba. Bwe tukiraba tusobola okuyingira mu ekyo, tusobola okufuuka ekitundu ku ekyo. Bwe tufuuka ekitundu ku ekyo tusobola okwogerera ekyo era tusobola okukikiikirira era tusobola okufuna obumanyirivu mu ekyo, kubanga obuweereza bwa bumanyirivu. Obuweereza kagabere mafuta, kagabere maanyi ga Katonda, mukono gwa Katonda, bintu bya bumanyirivu. Okiyitamu n'ojja ng'ozuula nga kuggwe kennyini igwe weerabirako amaanyi ga Katonda, ebintu eby'enjawulo gwe kennyini oba obyerabirako, kubanga obeera obiwulira munda mu ggwe. Obeera osobola okuwulira omwoyo gwo, osobola okuwulira soul yo ne spirit, oba osobola obyawula ku mubiri. So nga ate bino bye bintu ensi byetasobola kuwulira oba okulaba. Oluusi n'okukkiriza kibeera kizibu. Naye ng'ate singa leero Mukama abikula maaso go, n'abako omuntu ng'omu oba babiri baakulaga nga bali mu ggulu, Mukama n'akuwa akakisa n'oyogera nabo, bino bye bintu bye basobola okukubuulira. Basobola okugamba ne wano ku nsi tebaamanya bumanya, naye nga ne wano ku nsi omuntu ng'olina okwagala okwa Mukama Katonda nga kuli munda mu ggwe, ng'olina okuyaayaana n'ennyonta n'enjala ey'okubeera obutuukirivu n'okutambulira mu butuukirivu. Obutonde bulaba ekyo ekiri munda mu ggwe era ekikula, era obutonde busobola okukolagana naawe, kubanga tutuuka mu ggulu ekintu kino kyeyoleka bulungi nnyo. Obutonde bwagala nnyo tuyamba nga tuli mu mbeera enyigiriza, naye buba bulinda okweyoleka kw'abaana ba Katonda. Ekiseera kyabwe kinaatuuka, abaana ba Katonda bagenda kweyoleka ku nsi, olw'ekyo ekinaaba munda mu bo nga kikuze, ng'ekiseera kituuse okweyoleka eri ensi. Ekyo ekiseera ensi wejja okulaba obutonde nga bukolagana n'abantu, kubanga obutonde buba bulaba era nga buwa ekitiibwa ekikula kya Katonda, ekikula kya Kristo ekinaabeera munda mu ffe, okwagala. Kino kye kigenda okututwala ku ddaala erinaddako. Obutonde bumanyi obungi bw'ekipimo kya Katonda ekiri munda mu ffe. Obutonde ensolo zisobola okukiraba, ebinyonyi n'ebimera. Y'ensonga lwaki bwe tusoma mu Bayibuli Danyeri baamusuula mu kinnya omwali empologoma. Empologoma tezaamulaba, zo zaalaba ekipimo kya Katonda, ky'okubeerawo kwa Katonda okwali munda mu Danyeri. Tulina okukyusibwa endowooza yaffe n'emitima gyaffe eri Mukama Katonda. Katonda waffe wa ddala, Katonda waffe wa ddala, wa ddala, wa ddala, era ayagala tubeere mikwano gye, ayagala tubeere enkolagana naye eya nnamaddala. Mukama ayagala abaweereza tubuulire ekigambo kya Katonda ekiyigiriza ekikula kya Katonda, ekikula kya Kristo, engeri gye kiyinza okwongera okweyoleka munda mu ffe, munda mu mulembe omugigi ogwo omuto. Tulina obbasomesa ekintu ekyo, kubanga Kristo munda mu ffe alina okweyoleka. Tuluubirirwa kulaba nti tuwa emmere y'omwoyo esobola okuyamba ekyo ekikula kya Kristo ekiri munda mu ffe okusobola okweyoleka, kubanga ekikula kya Kristo ekiri munda mu ffe ye Kristo ali munda mu ffe, era oyo yagenda okuzuukira, era oyo ye yawangula, kuba ffe ng'abantu tuli banafu.